ono omwana asazeewo okutunda ensigo ye agiwe Abawarabu nga takakiddwa ye agambye nti ensigo ye tebagimusabye mu bulungi nga tebagibbye nga tebamaze kumukola kikyamu era mweteefuteefu okuwaayo ensigo ye agiwe mukama we. Omwana ono agamba nti baamutwala ku sikaani ne bamusikaaninga. Ngenda kuwa vidiyo zonna awo bbiri. Bwe bammala okumusikaaninga alaba baamusikaaninga nsigo. Ne wayitawo ebbanga mbu kati olwagize nga bagenda ndowooza gye bazaala oba omusajja oba omukyala ogenda tuwulira mu vidiyo awo. Munnange mbu nga bamutuuza nga bamusaba nga bamugamba tubadde tusaba otuweeyo ensigo emu naye tugenda kukuwa ssente era otubuulire ensigo emu ogyagalamu ssente mmeka. Kati munnange munnammwe oyo gw'olaba awo ku bugezi bwe sijja kumuyita musiru ate nga musiru yavuddeyo n'akola akatambi nga bw'ogenda okalaba ng'abuuza tumuyambeko tumubuulire ensigo eri mu ssente mmeka asobole okugamba babboosi be ssente z'ayagala mu nsigo ye. Nnyabo ngenda kugamba ebigambo bino nti genda owummule mirembe. Omanyi ki nti bwe banaakutwala okukuggyamu ensigo emu bagenda kukulekera obulamu? Omanyi ki nti n'omutima bagenda kugutwala? Omanyi ki nti ensigo zombi bbiri bazeetaaga? Obusiru bwa Kadaama tamanyi nti bagenda kumutwala bamulongoose mu theatre abeereyo omu, mu ddwaliro abeereyo omu, nga tewali wa famire asayininze ali awo. Bannange mulimu ebigambo bye saagala kozesa bivuma naye Bakadaama abamu bannange banyiiza. Yenna yavuddeyo n'atuula mu kamera ng'akanula obuuso ati yenna amaggulu amaaso. Mbu mumbuulireko ensigo ya mmeka? Kasooke mbawe ate munnange akatandike naawe omwewulirireko obeeko amagezi g'omuwa mumubuulire ensigo ya mmeka agende afe bulungi nga bamuwadde ssente ze z'atagenda kulyako nti bajja kuba basindise e Uganda nga famire ye egenda okuganyulwamu. Wuuyo oba mumuwa amagezi ki oba mwogera ki naye nze kambawo akatambike. Basebo ne bannyabo mukyebaleko. Nzijukira nabaddeko wano emabega oluvannyuma lwa wiiki emu nga twakava mu ddwaliro okukola ku binene ebintu ebya sikaani naye ngenda ekindeese wano sizze nti oba kumpa advice oba ki just nti njagala amanye ensigo emu ya ssente mmeka kuba twayiseewo ennaku nga 3 lwe twamala okukola sikaani wayitawo ennaku abazaalinga 2 ku 3 ne tugenda ne madamu wange waawe ne nsisinkana taata we. Kale waliyo abantu bangi baganda be baani famire yali etudde yonna ne baŋŋamba ekituufu baagala ensigo etya emu. Baagala ensigo emu baagala gigula si ya bwereere. Ne bambuuza njagalamu ssente mmeka simanyi. Ne mbagamba mulindeko ngenda kubako ewaka simu kwanza. Kyolwava eyo mu meeting eyo yennyini balina bye bansuubiza ebirabo ŋŋanze ebyansikiriza. Ŋŋanze okukkiriza okola ki? Okugiwaayo just kyenjagala omanya ensigo ya ssente mmeka. Anyway mu kusooka kyannuma era nakaaba kuba mbadde sobola akola vidiyo emabegaawo. Wayiseewo ennaku nga 3 naye kati nagumye ne ŋŋamba abalala bazibajjamu tebabagambye tebabawadde yadde n'ekikumi naye kati nze gwe bali owaamu akasente. It's better kuba niwe naagaana nyinza ogaana ne balina obuyinza obuginzibako nga simanyi. So kyekindeese wano just kumanya bbeeyi y'ensigo ensigo emu ya mmeka kuba baŋŋambye niwe naayagala ssente mmeka bagenda akola ki? Bagenda azimba balweringa okutunda amaka ga balina faamu gye balina bansasule. Kakati eyo vidiyo teyakoze mumuwe ku magezi. Nze kenyinza omumugamba mutuufu sirina kyakumugamba kubanga ebbanga lyamaze ku ddungu nga n'omuntu atatambulangako kale katugambe nti yakagenda ku ddungu. Waliwo omuntu ali e Uganda atatambulangako ng'amanyi byonna ebigenda mu maaso nti ensigo zituwalibwa ne bakutta. Kati ye nga bw'owiddawo zambe okunnimbalira ensigo yange ne bagitwalira bwereere
mukwano ofunye ne chance ne bakusaba wano olina chance okuyimira ku maviivi gwe kennyini ne weekubira enduulu n'okomawo ewaka. I'm telling you, kubanga bw'onookaaba n'okuzza ku ofiisi ne ku ofiisi bagenda kuteesa ne boosi wo. Kaakati wano kuba nduulu, wabadde ovaayo kuba nduulu ku midiya, ne tuteekamu omuliro, ne tupuushinga mpaka nga bakutuuse bakomezaawo ewaka. Wano bagenda kutta nga tebalina ne tubeebuuzizaako. Ani yakugamba nti omuwarabu akkiriza okuswala? Ani yakugamba? Bwe wali owuliddeyo Kadaama yali avuddeyoko n'agamba nti baamusaba ensigo ye ne bamuwa ssente n'asigala nga mulamu. Kati golowooza Kadaama bagenda kuwa ssente mmeka? Osuubidde nti y'omuwarabu musirimu oveeyo omuganda embuuka mpaka kati miliyoni 10 mpa miliyoni 15 oba 20 mbwazikuwe? Gwe Kadaama? Aha. Oba lwaki abaana abamu twesiriwaza? Oba lwaki twebuza amagezi? Wano olina kuba nduulu okulaba ng'okomawo waka. Otherwise, n'omutima bagenda kugutwala. Bagenda kukuleetera ekipapula nnya bw'osayiningeko nti okkiriza okutwala ensigo yo. Naye teweekanga ng'ogenda sayininga ekipapula nga kiriko nti owaddeyo ensigo zonna oziwaddeyo n'omutima oguwaddeyo. Omanyi mwewunza. Mwewunza bantu mumwe. Bannange vidiyo eno yankwasizza obusungu ne mpulira ng'akaana kano njagala oba nkalina ne nkakwate nkayiseyiseemu entu ku matama naye nga tekisoboka. Ozannyira otya ku bulamu bwo? Ozannyira otya ku bulamu bwo? Yo omuwarabu aba asanyusa atya okutwala ensigo ya Kadaama? Tebalina ku bantu balala gye basobola kugula nsigo. Tebalina mu famire memba waabwe asobola kugamba nti kampeeyo ensigo eno. Lwaki beetaaga yiyo? Lwaki tetubeeramu amagezi ne tuzuukuka? Tebalina wa famire memba asobola bbawa nsigo oba tebasobola kugigula walala. Lwaki beetaaga kugigula ku gye Kadaama? Bwe tubeera mu bantu abo nga tubakolera batulaba nga zikasasiro. Batulaba nga abantu abatalina mugaso. Naye ate ne weebuuza nti ebintu ebyaffe eby'omunda balaba nga bya mugaso bisobola obbayamba mu bulamu bwabwe. Naye nga woba obakolera bakulaba nga mbwa, bakulaba ng'ekintu ekirya bwe kitalina mugaso. Mmwe ku bulamu bwammwe oba abantu nga baagala okufidingira ku bulamu bwammwe nammwe mubeere ttaafu. Woba omukolera wano nga talina kyakwetaagako abeera akulaba ng'oli muntu. Abeera akulaba nga toli muntu. Batuyisaamu amaaso. Naye bwe kituuka kwagala kidini zaffe oba emitima bagyagala. Bwe tuba nga tuliraba emmaaso gaabwe lwaki ebintu byaffe eby'omunda balaba nga bya mugaso bisobola okubayamba? Ekyo tubeeramu obwongo tuzuukuke. Owaba abantu tebatuwagalangako. I'm telling you, tebatuwagalangako. Era w'olaba akubiibita oluusi abalina kyakwetaagako weewaawo abalungi mwe bali. Nga bo tebafaayo ku kkala, tebafaayo ku ki, nga balungi. Naye abasinga tugambe nti ku 100 ejja kusangako abantu nga 30% bya 30% nga beero abatalinamu omutima ogwo ogusosola. Naye nga 70% nga balina omutima ogusosola batulaba ngalo oba biki. Batulaba nga abantu abatalina makulu. Ng'ovaayo weenekera mbu kubanga ensigo yange baagisabye. Baasanyusa eki. Olw'okubanga waliwo enzi ze batwalira ku bwereere. Naawe yo bagenda gitwala, ssente bagenda zikuwa, omutima bagenda gutwala, n'ensigo bagenda gitwala. Just not abantu baagala ssente zaabwe. Togenda kugamba mbu ofumayo bawadde ensigo emu obasabe ssente bazikuwe n'eyokubiri bagenda gitwala. Odde ng'oli kiwowongole ne munda omwo bajjemu ebirala okomewo ng'oli kiwowongole Mukama w'anaaba akuyambe. N'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma. Ne woba nga wabadde okola quantity, and this is not quantity because baakutwala ne bakukebera ne sikaani. Kamayo ku video ya sikaani. Baamutwala ne bamusikaani era I think ono si content. Baamutwala ne bamusikaani. Era agamba nti baamusanga yenyolamu awo katono nga omanyi ebya period. Mbu immediately ne bamutwala mu ddwaliro. Bamusikaani ng'ate kiri. N'ebipapula bya sikaani abirina. Kamba tereewo akatandika sikaani. Basikaninze bino byonna ne results nsobola ozibalaga results ziri. Then basikaninze
liver, simanyi spleen oba bye biki, ne basikaninga pancreas ne both kidneys kye kisinza okummalamu. Bansikaninze ngenda akakuba nkateekaawo naye simanyi kiki wanewaka ekintu azizza mu ddwaliro periods. Omukyala nsanze nenyoolamu bino ebyaffe ebyekikazi nambuuza kiki, ne mugamba ndi mulwadde, n'angamba ki, ne mugamba periods, n'angamba kale kankutwale mu ddwaliro. Ngamanyi mu ddwaliro bagenda kumpaayo just makerenda, ntuuka mu ddwaliro bakolawo boogerayo boogera sibitegeera. Omukazi wattu naakamalayo emyezi 2. Boogerayo byogera sibitegeera, simanyi Luwarabu nga bangamba kale. Ngenda olaba bantwala ku katanda bangamba gyamu olugoye. Nga nange nsitula olugoye waggulu. Olusitudde olugoye waggulu nga bansiga gantu ku lubuto nga batandika kusikaninga. Banange periods naye bagikolerako sikaani. Ate no guno omulundi gwakubiri nga bansikaninga n'olwasooka. Nalwala mutwe gwe gwali gunnuma. Bansikaninga lubuto. Olwo bansikaninga bikinimbaako ne mukwano gwange nanyumizaako. N'angamba toddamu. Bwe baba bamaze okusikaninga balina okuwa results zo. Kwe kuziremerako leero. Era leero bazimpaadde naye maama ne be basikaninze we mbitunulira sibitegeera. Naye omusajja aze wano n'akuwanira kidini okufa obufi. Simanyi oba nkyagirina. Ono amaalo g'alina alabika simanyi. Alabika tamanyi na kigendererwa kyabitwala kutenda. Ndaba ng'omwana omuto n'aba nakuzaalako. Ye ne bw'oba nga wazaalako. Bw'obanga okutta ensigo eyo nga ogenda giwa omwana wo nga mulwadde, obeera sure 100% nti ogenda kudda ng'oli mulamu, kale ensigo etaase omwana owuwo. Naye ng'oli ku mawanga toli sure nti obulamu bwo ogenda busigaza, bakuwa obusekuusa bagenda kuwa ssente. Olowooza omuwala bw'asobola okukwata miliyoni 10 n'azikuwa omuwe ensigo. Nange kale omwana ono yanyiizizza simanyi oba mmwe mukyogerako ki. Uyo mubeeko kyemwogera ku vidiyo eyo comment section nzigule. Mumuwulire ensigo yammeka kubanga alabika ayagala kutunda nsigo. Ngera w'omuwulidde saalabika wabula ayagala. She's more than ready okuwaayo ensigo ye. Mwogera ki ku nsonga eyo? Olimba Kadaama kukola nti kino kiragira ddala nti abantu betukolera oba abantu bemulimu bemukolera babalabira ddala nga temulina makulu. Muntu watukevayo nagamba mpa ensigo olukirayokuensigo talina wanganda ze. Watunatuna mu famire ye yonna talina gwasobola kusaba nsigo. Lwaki bagisabye? Nange abalungi bange bye bigenda maaso ku sayidi ya Kadaama oyo simanyi kye mwogera naye nga bannange nina story vidiyo eddako. Bannange eno story mbasabye mutuwulirize. Omwana omuwala yazze nampa story era n'ansaba mbe nga ngireeta wano ngenda bazanyira amaloboozi ge mugawulire mulabe na biki byakola. Waliwo vidiyo zenkola emabegaawo ne mbagamba nti woba olinayo obujulizi ng'abantu abalala basobola okuba nga babaako kye bayigirako mujje mu bumpe. Mukyala yazze n'aŋŋamba bannaye nina obujulizi bwange nfunye mu kyeyo alabye Katonda nkwati ng'akola ku kyeyo gy'ali. Waliyo abawarabu abalungi nga kifo tebalina kigendererwa kirala kyonna. Waliwo amaka g'otuukamu nga malungi ate nga ku ntandikwa walaba ng'amabi naye ate munange gamala ne gakulamira. Solo eyo gye ngenda okuddako ngenda kulinga amaloboozi g'omukyalo ono nkulage ku biki byakola. Bannange Mukama ojja kakasa nti ddala Mukama mulungi. Wabanga ali mu kintu tasobola kulekerera. Kale tusinkane mu vidiyo eyo girinde ngenda kuba nga njita anytime olwaleero lwennyini. Mukama abanjagalire nnyo atakomera mpeera. Bye bye.